buli mwaka nditayalinga naye njagala okumala wakavuvumo. Kasumaali njagala ntandike naggwe. Ate Kasumaali ngate njagala mulwana ku lunaku lw'abazira. Amiwulira. Ate Kasumaali mwanyina azaalibwa. Nkubajja. Ladies and gentlemen, era nga bemutulaba tuli ku Golola Talent Academy. Tuli mu kutraininga. The best never rest. Ntraininga omwaka guno ngenda kubeera nga kuba abasajja era n'abazadde okusaininga contract ne step by step njagala enwana bbiri omwaka guno era ne musaba ntandike ne Kasumaali ono Kasumaali yandiyo ekibuli twalina okulwana olulwana Kasumaali neterwaso naye Kasumaali okimanyi bulungi nnyo nti ab'ekika kyaffe tukubanja mwanyinaze ate bye byeweewaana mbu mwanyinaze nze mukolera ate yali afunye omulala Kasumaali kati nyatukubagana bino ebintu biggwe Kasumaali nga sinaba kuwumula enwana ze kulwana njagala Kasumaali mpulira olina Musumaali ki kati ate nze ni muzibu nnyo era njagala okubagamba nti of course twasabye fight ya Kasumaali ne Golola Moses nabagambye fight tuteekeko ku Heroes Day kubanga abantu banyi nnyo teba celebrating a Heroes Day kubanga hero wabwe siriwo kati Kasumaali the Kadogo from Mujoweri Kaguta Museveni General. I'm telling you that I am Golola Moses of Uganda, the man of the people, the man of my words. I'm telling you, I want to fight you. This has not been closed, but I'm just gaining more stamina. So before I fight your fight, I want to do some sparring to see how my punches are moving like. That's why I want to start with this my brother-in-law, Kasumaali. Kasumaali is not a bad boxer, but I want to see my drills. I want to practice on him. So the dream is going to happen when you find Golola Moses of Uganda. And omulabi wa Big TV tukwaniriza nnyo tuli ne Moses Golola of Uganda omusajja nantameggwa omusajja ow'ebigambo omusajja asinga okwogera agamba tayagala kuddingana ne Kasumaali Golola Kasumaali okyamusobola nedda si byakusobola Kasumaali nenze njagala okubuuza gwe omu ku bakooki be olowooza Kasumaali ansobola kubanga Kasumaali nze ndowooza tansobola naye njagala okutuukiriza olugero lw'Abaganda lugamba bbanja lya mwenge liggwa na mwenge nze Kasumaali simubanja nkoko era sirina musawo gwe muvunaana gukka naye ate efumbe teyatuddiza ekirala Kasumaali oyo bokisa mulaba azanya era yakuba ne maneno nno Golola nange maneno simanya Kasumaali yakuba maneno ani yakuba maneno Kasumaali yakuba maneno bwe yakuba maneno bami ne nyakaana n'abeeri n'agamba kakati ate Kasumaali afuuse ow'omutawaana bw'ati kyova olaba nti Kasumaali ali mu weiti yange njagala okuwumula naye nina amabanja ge njagala okugenda nga nsasudde Kasumaali oyo twaye tulina okulwana naye ebiseera byonna ezanfunamu dislocation mu shoulder Kasumaali omulanga kuwasa mwannyoko natasasula ate yamuwasa amulingirira Kamooli naye kati omwana twamugamba toddangayo okugendayo oyo musajja talina nanankani era okukuba Kasumaali mwanyina ze simanyi njagala gyamulabeko emulago amugambye Kasumaali abefumba otulabye tetuwooma buumi naye n'okukuba tukuba Kasumaali omwagala lawundi mmeka Kasumaali njagala lwakuba twali mu sipi kubanga nze ndi world champion kati ate sinza kutandika kulwana mu sipi gwa national champion gwa East Africa naye Kasumaali mbadde mwetaaga tukubagane mu round 12 tumaleyo professional level manyi professional kati yadda kula naye lwakuba nti round 12 zibeera zaki zibeera za mu sipi ni salonga agenda kutuwayo kasente abantu batuweyo ku kasente omusajja omutandika okuba round kubanga bw'anaafuna obusente obutono ajja kutandika ate munange nina okwesonyiwa abakazi bange ate Kasumaali njagala obe ate kasita mwanyinaze yamugira kati ataayaya butaayaya abatakukiririzaamu bagamba waggwamu anti abatanzikiririzaamu njagala bongera okulaba ki ekigenda okutuuka ku Kasumaali kubanga Kasumaali nga ye Kasumaali kwe njagala okulaga abantu era n'owuma Kasimu nkimanyi tajja kuba kufa najja kuba mu Kamooli ng'alingeza agambe nti ekisajja nga kikuba pakati kisajja nga kitambula agenda okujja ng'asase pressure
kubanga nti ndi mukola training kubanga ekikola ky'ebintu byonna kukola training kati sine bana kuddayo wa Master King Sum nina abasajja abatendesi nina kusula eri ngansula ku mayinja n'ebika mu faraso gwa bulangiti ya misumali ndyoke nzije nga Kasumaali obusumali bwe sibulira mu wadde naye nze nkimanyi Kasumaali is a good fighter ate omuntu yenna astepinze mulingi tomuzala wa naye wabula omala kumuyingira naye era nze Kasumaali si muzala wa naye ye anzala wa Kasumaali talinako yali atuwadde okujjako okuteeka obuntu bwe era okufuuka serebu yamala kukola atya yamala kuwalampa lusozi lwa mwanyina ze okuva olwo Kasumaali yafuuka serebu anti omusajja bw'awasa mwannyoko naawe abaakuwasizza kyova mu Buganda ewaffe bw'ojja tawawaana omuwa omutwalo Kasumaali yayita mu kamooli Kasumaali ekyakuyita mu kamooli njagala nkikubulire njagala omwezi ogujja oba fayiti lwebeerawo Saalongo fayiti wagambye egenda kubeerawo ddi ennaku z'omwezi Meeyi nga 6 ate Meeyi mwe nina okutera okuzaakola amazaalibwa gange gabeera mu Meeyi kati ono Kasumaali ngenda mulyanga keeki ngenda soka mu famite ngayingiza akambe mu keeki mubaagemu Kasumaali ngenda kukusima mpola mpola ng'omusoga bweti nkimanyi olina bisitayiro yo bw'obeera mulingi olina bisitayiro byo by'oyimirira ebiri by'okwebuzaabuza omugongo guteeka eri naye ngenda okufukula gwe bisitayiro byo mbimanyi n'obeerawo n'obengereza obudde saagala bintu byakubengera budde ngulate bisitayiro yo simanyi eno tunuzayo akabina okimanyi bulungi nnyo mu boxing tetukuba akabina kyokka totandisa kutunuzayo kabina kati kyenjagala okugamba Kasumaali yeteeketeeke twera ngamba abawagizi ba Kasumaali n'abawagizi bambi before nga sine bakuzanya na Omar Kasim the dream njagala nsooka enzanyayo fight eyo mu luzungu bagiyita build up fight ezimba fight ya the dream kubanga fight ya the dream is a big fight vakoli McGregor nze nsinga ku McGregor so njagala nsooke nkube Kasumaali bwe naakuba Kasumaali awo mwoyo ngenda kuwumula bulungi nnyo abaala ba boxer abali eyo bw'ojogolola gye era nedda bannange muleke nkube Kasumaali wange musumaalinge nkube noona w'ekirooto kye nze ntandike kukola byange gundi mulekerawo katolo gwe nalabya ku TV for the due respect neze njagala omanye onkuba ebiruma wali okubyeko mwanyina ze nga Kasumaali ekisembayo otera okwemulugunya ate omusajja teyankoze kubakozeeko Kasumaali ali emmere ye nga akimanyi nti omuntu gwagenda okukolako mu mativu kyova olabanga nakugambe namaze dde okusayininga contract ya Kasumaali namaze dde okusayininga contract era kyova olaba nti kati ndi mu training Kasumaali genda ogambe bano basimanya ab'ebizigo bakuwe ababbata bakuwe saagala ojje kulwana nga olina olinga omusiwuufu okiwulira va mu bya studio manyo gano odda mu studio n'oyiga omwo ate mwobeera mu studio mwonyumiza akaboozi mwokubira matatu omwana ono Kasumaali kyova olaba nkwagala nnyo naye kugambye Kasumaali tompona eno tiimu Golola Webale nnyo Moses Golola of Uganda eyo Beg TV tujja kubanga twongera okuleetera programu ekikeekyo ebinyuma emboozi ezinyuma beera ogwe nga ffe tukunoonyeza n'olwekyo ate tugamba nti yongera okusubscribinga genda bugenzi ku YouTube onoonye Beg Media osubscribinga ojja kubanga ofuna abantu abayina ebigambo ebinyuma nga Moses Golola webale nnyo